enderera kugatta bantu abenjawulo babatekangamu enkayana n'okuzisesaamu nga bakozesa enkola yaabwe ey'okwawula n'okufuga divide and rule nga we bayita okubafuga n'okwetwalira ebyobugagga. Mu mbeera y'enkola yaabwe ey'okutondawo obutabanguko obutakoma kyabanguyiranga eri abantu abaagonderanga enkwe zaabwe okubatyebeka mu ntebe z'obukulembeze nga bamusobozesa okufuga baddu banne nabo ne babeeranga bamuwa ebiragiro ng'omukazi waabwe kubanga yakkirizanga okubagondera. Ogwo gw'omusingi ensi Uganda kwetambulira era kwetudde. Wabula ate bo Abangereza bagamba nti okugatta obuwangwa obutono mu bibangiriza ebinene bakikola kuyamba amaloboozi g'abantu gawulikike mu nsi yonna. Awo tujja kwagalawo nnyo. Awo twagala okubategeeza tewaali kuyamba. Amaloboozi bwe gawulikika nga galaajana ne mutayamba, gwe ali waali Omuganda weebuuze lwaki tebayamba. Kubanga y'embeera n'enkola gye baategeka gye baagala tubeeremu. Abeefuula abayambi naye kye baayogeranga kyeraga lwatu nti kya bulimba. Kubanga amawanga mangi gatuulibbwa ku nfeete mu ntegeka eno mu nkola ey'omugattiko ogwaleetebwa Abangereza. Amawanga ne gatasobola kuyisaamu maloboozi gaago mu bulumi bwe gabaamu nga beefuula abayambi nga ate tebayamba. Bawoza kimu nti eyo y'enkola yammwe abaddugavu b'omu Afirika. Olwo enkola ey'omugattiko gwe baagattika okuyisaamu amaloboozi gaffe mu nsi yonna gabulirwe yeeruwa? Kyo kibuuzo kye tulina okwebuuza. Enkola ey'omugattiko gye baategeka gye boogeddeko emabega mu kiwandiiko kino eyambe abantu okuyisaamu amaloboozi gaabwe yeeruwa ng'abantu bawanjaga nga tebayambwa. Abangereza mu myaka gya 5 baakakaatika enkola y'okulonda eyakyabangi ku Buganda. Wano waffe nnyo kubanga wali tubadde twogera ku byafaayo nga tujja tubitambuza tulabe wawe tutandikira okulaba nti abantu bano bajja nga balina ekigendererwa kyabwe. Abangereza mu myaka gya 5 bakakatika enkola y'okulonda eyakyabangi ku Buganda ng'akakwakkirizo kaabwe kwali kwagala kukkirizisa Ssekabaka waffe Muteesa II gwe baawaŋŋangusa n'atwalibwa mu Bungereza mu mwaka gwa 1953. Akakwakkirizo ako baakayisa mu kye baatuuma era kye tukyayita endagaano ey'emirembe eyo1955 ebyatuviiramu twabiraba ffenna ate abiraba era twabiwulira ebyava mu ndagaano eyo. Wabula
bwe yali ava e Bungereza Ssekabaka waffe Muteesa owookubiri nga bamaze okumunyigiriza ennyo, kwe kugamba abafuzi b'amatwale, kwe kugamba abafuzi b'obumbula nti bayite amawanga ga Uganda amalala babeerewo nga bakiikirira abantu baabwe mu mukago guno. Ebyafaayo ebyo byonna tubimanyi bulungi, tubisomye, engeri gye bawaŋŋangusa kabaka waffe n'okumutuusa okubeera nti atuuka ku mukago guno. Naye Mukama Katonda n'amuwa amagezi okubeera nga abagambye timuyite abamawanga amalala bonna babeerewo nga bakiikirira abantu baabwe mu mukago guno. Mu 1962 ensi entongole eyitibwa Buganda yaweereza ababaka baayo mu Lancaster ekya Bungereza okukola endagaano enkake ey'okwegatta. Gy'omulama gw'eggulo omukulu Katimbo yakyogeddeko, naye nga ne mu kiwandiiko kyaffe kyekino nkisanzeemu. Endagaano enkake ey'okwegatta ey'okukola omukago mu 1962. Ssemateeka w'62 amawanga agali mu ndagaano eno gaali 15. Obwakabaka bwa Buganda n'Obwankole, Bunyolo, Toolo n'ensalo za Busoga, disitulikiti za Choli, Bugisu, Bukedi, Karamajong, Karamoja, Kigezi, Lango, Madi, Sebeyi, Teso ne Westinairo. Buli kitundu kyayitibwa nga bwe kyali kyagala okuyitibwa mu mukago ogwo. Okusooka byonna kye twetaaga okumanya, amawanga ageegatta mu mukago guno, amawanga ageegatta mu mukago tegateekeddwa kukakibwa. Bwe tuba tukola omukago twabeerawo kukakibwa, kiba kyeyagalire. Naye jjukira wano waaliwo okukakibwa kw'okuwaŋŋangusa Ssekabaka waffe Muteesa owookubiri mu mwaka gw'62 mu myaka gwa 53, nga era bali mu buvuyo bwonna obwo obw'okupanga okututuusa ku ndagaano eyo. Ate Ssemateeka afuga ensi, omukago gukolebwa ku ttaka lyabo abagukoze. Kintu ky'amaanyi nnyo abo Abaganda tutegeerawo. Senga tukola omukago nze naawe n'endagaano tugukolera wano ku kibanja we tuba tutudde, ate si kuwaŋŋanguka ne tugenda ow'omuntu oba ne tugenda owalala. Buli omu ekyo akitegeera. Ekituufu amawanga gandimaze kufuna bwetwaze ne galyoka geesalirawo engeri gye gaba gatwalamu, gye geetwalamu okusinga okugategeka mu mukago ogw'empaka. Awo n'olyoka ogamba nti geetwala. Abangereza kye baakola kwe kusooka okusiba Buganda enjegere ku magulu, ne batutegeeza nti kati mutambule, naye ng'amagulu masibe. Abaganda abo bonna we twogerawo tutegeerawo bulungi nnyo engeri gye batusiba amagulu, ate oluvannyuma ne batugamba tutambule. Lwe lunaku luno lwe tujjako. Tujja kwesomesaamu wano tumanye amakulu g'ekigendererwa ky'erinnya Uganda. Na wano tusaba tuteekewo nnyo omwoyo tumanye amakulu g'ekigendererwa ky'erinnya Uganda. Ekigambo Uganda kyava mu Luswayiri. Ekigambo Uganda nga Abaswayiri Buganda bagiyita Uganda, nga Abaswayiri
Buganda mujja kunsonyiwako ekigamba Uganda kyava mu Luswayiri ng'Abaswayiri Buganda bagiyita Uganda ng'Abaswayiri we bagiyita Abangereza basalawo okukiwandiika wuliriza nnyo wano basalawo okukiwandiika nga kitandika n'ennyukuta eya U gye basoma U mu lulimi lwabwe Oluzungu naye nga balina ekigendererwa mu kukola ekyo kyali tekikomaawo abasajja balina ekigendererwa mu kukola ekyo ng'olina okiteekako nnyo ebirowoozo kirowooze omanye ekigendererwa lwaki waliwo ekigendererwa katugende mu maaso